kubanga tulumba ku mu bitundu ebyenjawulo ebyenseeno n'olwaleero tujja kulumba nnyo munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya DR Congo atumale okwongera okubanga tufuna ekifaananyi ekigazi ekiri olunaku olwajjo we twayawukanidde nga mmaze okubanga nkusaba onneegatteko tusabire ku baganda baffe abali mu ggwanga eryo sinnaba kufuna mawulire gonna agoleka nti wali omunnayuganda eyafiiriddeyo wabula genfuna goleka nti emirambo mingi gibunya amakubo emirambo mingi nkiddamu nti gibunya amakubo naye ekyenjawulo ekiriwo nti abantu ba bulijjo newankubadde nga nabo bafudde naye ate abasinze okuttibwa era ababunya amakubo bajaasi naddala aba gavumenti ekyo kimu ekyokubiri kwekalakasa kw'amaanyi ntegedde nga ekitebe kya Uganda kisaliddwako wali mu kibuga Kinshasa embasi yaffe abeekalakasi bagisazeeko bagamba kyekyo mwami Museveni bulijjo tukugoba mu nsi yaffe nga tokkiriza naye kino kyemukoze simanyi lwaki ate muzeeyi Museveni bemuyingizaamu tennalabika UPDF tetubiriimu naye abaana basazeewo kubituteekamu leka tutandike puroguramu gwe weebale nnyo weebalire ddala okubanga okyalina muzzukulu wa Kasujja mukwano gwange olw'eggulo lwa lunaku lwa Tuesday era nga nsaba okkirize mu kaseera kano mala ate okubanga nkutwalako katutandikire mu ggwanga lya Ukraine katutandikireko mukwano gwange ebunayira ggwanga lya Ukraine atumale okubanga twetegereza engeri emmundu gyeyongedde okubanga bweteeseka ebbukira ddala abasajja ab'eggwanga lya Russia nga bwe bakyagirumiza amannyo so nga ne bannaffe ab'eggwanga lya Ukraine nabo bagambye nti bino tebikyaliko kati mukwano gwange nate kutiiririra nsi yaffe ebitundu gamba nga naddala eby'e Donetsk mu buvanjuba obw'eggwanga lya Ukraine eno gye tutegedde nga ku mmundu etuuse okubanga bweteesituka olunaku olwaleero yeesobozesezza abasajja ab'eggwanga erya Russian Federation okutuuka okulaba nga n'ekitundu ekimanyiddwa nga Devolutionary basobodde okubanga mukwano gwange bakyeddiza abasajja bakuba emmundu eriko mukwano gwange n'obumansuka nga buli omu kikyagezaako okubanga aluubirira kwe kulaba nti we tutuukira mu kaseera ak'okugenda ku mmeeza nga lwakiri munnange mmaze okubanga mukiza ensumika buli lw'obeera nga yeggwakiza munne ensumika ne mugenda ku mmeeza kitegeeza nti oba ne upper hand ebeera nnene ebiteeso byonna ebijja oba obiyinako seya amaanyi kyoba oganye buli omu atuuka okukkiriza nti anti munnange agaanye naye ate kyoba oyagadde n'oli agamba naye kale tukkiriza ebbisedde ati yembeera y'eddwaniro bwetyo mukwano gwe nga bwekyatambudde olwaleero abasajja batubuliddeko olunaku luno nga n'amagye ag'eggwanga erya Ukraine bwe gagezezzaako okulaba nti geefubitika naddala mu bitundu ebyekalikivu okwagala okuba nti batondawo kiremesa eri amagye aga Russia agongedde okuba nti geebuga amatwale gano kiro nno kigoberedde alipoota eyavudde mu ggwanga lya Bungereza naddala okuva mu Ministry of Defence y'eggwanga lya Bungereza eyatuuse okubanga bweti etubbira ku kyama naye gamba nti bagenza okwetegereza ebbanga lya nnaku nnya okutuuka olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 27 baalabye nga amagye ag'eggwanga lya Russia agongedde okwadvansinga mu bendobendo erimanyiddwa nga Kharkiv ne batuuka okuseeseetula amagye ag'eggwanga lya Ukraine okubanga lwakiri bagazzaako emabega ebitundu bino ebya Kharkiv njagala okijjukire biri mu mambuka g'obuvanjuba obwa Ukraine era nga ewalinaanidde n'ekibuga ekimanyiddwa nga Sumy abasajja aba Ukraine gye basinzira entakera okubanga bakuŋŋanyizaayo amagye wamu n'ebyokulwanyisa ne balyoka babiyingiza Kursk munda mu ggwanga lya Russia mu kwagala okubanga bakutula supply line zonna abarasha baso ne bagamba leka batandika okubanga bawutula ebbendobendo lino batuuka okubanga basalako amakubo ag'enjawulo agagawaga omwana ono Volodymyr Zelensky ne yeeyisa mu mbeera etemanya bakulu kale nno kyekiriwo n'olunaku olwaleero nga Ukraine egezezzaako okwagala okubanga bweti esimba amakanda RMC okugenda mu maaso okw'abasajja ab'eggwanga lya Russia abalafu bano okulaba nti ebitundu bwe bityo nno eby'e Kharkiv baagala byonna okubanga ssebo babigobaganyamu amagye ag'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine waliwo amawulire agatuuse okuba nti gavuddeyo ne gagezaako okuba nga agawakanya ebigambo ebyafubutuse musajja mukulu Ssaabambega amanyiddwa nga Kirilo ono kijjukira nti ye Ssaabambega w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine bamuyita Kirilo Budanovo kale nno nga yakulembedde Directorate of Intelligence y'eggwanga lya Ukraine
yabadde atugambye nti ekyaddala twetaaga okukakasa nti obutuukira ogw'omukaaga nga tugenze mu nteeseganya n'abasajja aba Russia. Ssaabakesi wa Ukraine agamba bwe tunaalemerera okutuula ku mmeeza n'abasajja ab'eggwanga lya Russia tugenda kumaliriza ng'ensi gye bayita Ukraine ekyamazima nga tekyali nsinga bw'ogisuubira. Waliwo amawulire agavuddeyo ne gatuuka okuba nti gawakanya ebigambo ebyo ne bagamba omukulu tannabyogera wabula bakanda kunoonya mukulu akonfaminga ebigambo oba byewakane ye ng'omukulu tannaba kubanga bw'ati avaamu kirowoozo kyonna. Abavuddeyo gezaako okulaba nga musajja mukulu bwe batyo nno bamuwakanira ku bigambo bino bagamba nti Budanov yemu ku basajja abongedde okubanga bayiwawo omubiri wakati mu kulaba nti Russia ewangulibwa, n'olwekyo tetwandimusuubidde ye nga Ssaabambega ate okubanga yavaamu ekigambo ekyo ekyoleka nti nno bwe tutagende ku mmeeza abasajja aba Russia bagenda tutwala nga tetulinnya. Ebyo ng'obitadde ku bbali ndaba wano musajja mukulu defense minister amanyiddwa nga Rustem Umerov wa ggwanga limanyiddwa nga mukwano gwange erya Ukraine. Amawulire ge tufuna mukwano okuvaako mu ggwanga lino galaga Rustem Umerov nga defense minister batandise omunoonyerezaako. Bagamba omusajja alimu obubbi, omusajja alimu engalo empanvu mukemuzi si wa muzannyo n'akamu n'akettondo nti engeri gy'akuttemu yafeesi ye ejjudde mukwano gwange ebirumira bingi. Kati abasajja bakulu bagamba nti wekibanga ddala twagala okutereeza eggwanga lya Ukraine okuligobamu emize egyo egy'enjawulo egirowoozebwa okubanga giremesa ne Ukraine okugattibwa ku mukago ogwa European Union, tuyina kutandikira ku banene bennyini. Kale nno kino baali bakitandika mu mwezi gwali gwa Desemba, naye ne wabaawo ebyobufuzi ebyotebekawo nga bagamba bwe tunaatandika okubanga tuteteganya abakulembeze ate abakwatiridde olutalo tulage ntuli mu kubanga tubanoonyerezaako abantu motivation ejjatuuka okubanga ebaggweramu ddala ey'olutalo. Wabula gye bituukidde kati nga abasajja bagamba nti nedda muleke tugezeeko okubanga tusiiga ekifaananyi ekyoleka nti weewaawo twetaaga okulaba nti olutalo lutambula, naye n'ababede bwe tulina mu gavumenti tulina okugezaako okulaba nga tubakwatirako ddala. Ne tuvaayo ewa Zelensky ne twolekera oluwannanda lw'e Gaza. Bwe twolekera ku luwannanda lw'e Gaza mukwano gwange ebitundu ebijjudde Abafirisuuti bugenza okutuuka obudde buno nga lwakiri emitwalo 34 be Bafirisuuti baabuwa bakyagezaako okubanga banoonya obulamu. Omanyi gye bwazibidde nga tutegedde nga abantu babadde bakunuukiriza emitwalo 25 ababadde bakamala okubanga bakulumulukisa okuva mu bitundu ebyenjawulo ne baddamu okwambuka nate mu mambuka g'oluwannanda lw'e Gaza. Anti endagaano bwetu bwe yali esoma ng'egamba tujja bateera abammwe era tukkirize ne bawanayenki okuddamu okubanga batyo no beebuga mu bitundu byabwe. N'olwekyo abasajja bakulu bwe baatanudde okubanga badda mu mambuka g'oluwannanda lw'e Gaza yadde wabaddewo ebizibuzibu nga Isirairi esoose n'ebeera ng'ebalemesa yatanudde n'ebeera nga bw'etyo ebata, naye bagenda okutuuka mu mambuka batugamba twasanze nga kiyumba munyale eno otuuka awali amakaago nga tokyasobola kubanga otegeerawo nti n'awali mukwano gwange lwakiri akasiisirako tokyasobola kusongawo bano abasajja bakuba. Isirairi yagezaako kinene nnyo okubanga ekola mukwano gwange kye bayita scorched earth method, eba nteekateeka yakusaanyawo buli kimu kyonna nti bw'oba okuba toleka kiramu kyonna oba kakoko kajjeewo oba muti gwonna gusaanyeewo, kwegamba buli kyonna ekibadde kirabwako n'amaaso okijjawo. Akati ekyo nno kyabuuza obujulizi naddala ku bifo nnabaky'abantu bano bye baali bawangaaliramu nga bagenza okubanga badda mu matwale gano okuggyako omuntu okubanga bw'ati ateebereza. Naye twali ng'akava wali eri kapanda akakutuusa ejjabbaali yaffe we twalina ennyumba yaffe naye nga tokyasobola kutegereza nti wano akati bwe tulabako obulayi bagamba tugenda kubanga twebikka amabulooka. Leka tubeere ku bifunfu gate twebike ebbulooka okulaga n'abasajja abalowooza nti bajja kubanga batujja mu luwannanda lw'e Gaza tubalage tekigenda kusoboka. Anti jjukira abasajja okuvaako mu gavumenti y'eggwanga ery'e Buyudaaya Basimotrich Bezaleli baavuddeyo ne bagamba tugenda kulwana nnyo okulaba nga tuteeka mu nkola naddala ekiteeso kya musajja mukulu amanyiddwa nga Donald Trump n'ekiteeso nnabaki ekyokulaba nga tufuumuula naddala Abafirisuuti bonna bave ku luwannanda olw'e Gaza bagende babudamire mu mawanga gamba nga Misiri, amawanga gamba nga Jordan. Oluwannanda olw'e Gaza tusobole okubanga tulweddiza. Kati abasajja Abafirisuuti bamukongozezza bigere ne bamugamba nti sadde bagambye tekigenda kusoboka, tebakulya ebinoso. Yembeera kati bwetu bwekyafaananyeko olunaku olwaleero. Ggwanga lya Isirairi luwannanda lw'e Gaza.
kasookedde mu ggwanga erya Syria nga tulaba enkyukakyuka mukwano gwange mbokulembeze Bashar al-Assad ne batuuka okubanga bamutwala nga talinnya tulabye amawanga mangi amabedde nga gagezaako okuba nti gasindika abakungu baago ne boolekera eggwanga erya Syria kibuga Damascus okusinkana abasajja aba gavumenti ya Hayat Tahrir al-Shami wabula abasajja ababedde ab'eggwanga lya Russia babadde tebannaba kubanga basindikayo omuntu yenna naye olwaleero Russia etukakasizza nga bwesobodde okubanga esukuma delegation number neetonya mu kibuga Damascus ekikulu eky'eggwanga lya Syria okusobola okubanga bateesa emirembe ekimu ku ebyo abasajja batubuulidde beetaaga okwogerezeganya ne gavumenti y'abasajja bakulu ba Muhammad al-Julani mwe muli ensonga ekwata ku mwalo ogw'etarituusi ne base emanyiddwa nga Himaimim ezo zaali za ggwanga lya Russian Federation mu biseera nga Bashar al-Assad akyakulembera eggwanga lino bwe yafuna okusoomoozebwa naddala 2012-2013-2014 yatuuka okubanga akola endagaano n'abasajja aba Russia n'abakwasa Himaimim Air Base emyaka 9 n'abakwasa omwalo gw'etalituusa emyaka 9 n'omusobyo n'abagamba nti mu bukaliraawo kati abasajja aba Russia babadde wano baateekawo structures zaabwe zonna naye mukadde kanongo obukulembeze bukyuse bano abali mu ggwanga erimanyiddwa nga mukwano gwange erya Syria baali baasalawo ne bagamba nti omurasha tumugoba agende kati baagala okulaba buti abo bagenda okugezaako okubanga nate baddamu okufuna entegeeragana na byonna ebadde bigezaako okubanga bizoganya embeera basobole okubanga lwakiri mukwano gwange babirongoosa bwe tugenda mu ggwanga lya Kenya ero gye njagadde okuba nti nkulaga mukwano gwange abalunzi beesaza akajegere abalunzi mu ggwanga lya Kenya batuuse okubanga mukwano gwange bavaayo ne bagamba tulinze abakulu mu gavumenti ya musajja mukulu amanyiddwa nga William Ruto bajje bagezeeko okubanga batuzanyirako tugenda bbalaga omutima abasajja batugambye tugenda bbalaga kibayita omutima nnyabula ennyanya lwaki batugamba bwe batyo enteekateeka zaakolebwa jjo ly'abalamu abasajja ne batugamba mu gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa nga erya Kenya bagenda kutandika okubanga bagema ente wuliriza gavumenti y'eggwanga erya Kenya mu nteekateeka y'okubanga bagema ente bagamba bagenda gema ente obukadde lwakiri 22 omanyi kye bayita obukadde 22 nga bwa bisolo bagenda kubigema naye bw'otuuka okubanga ojjukira kyokka tulina puroguramu twazikolako emabegako eyo ezaali zikuuleka abasajja nti enteekateeka yaabwe nnenne era nenkulaga nti wano mu Afirika eggwanga lye bayita Kenya limu ku mawanga agakulembezeddwa ennyo era agali ku mwanjo okulaba nga abazungu bagayisaamu enkwe zaabwe zonna eyalinange mu lutambiro twatuma the downfall twakulaga abasajja abarasha engeri gye bajjayo ebyama ne bakulaga nti ezimu ku nteekateeka z'abasajja ezimu ziri ku lukalu lwa Afrika naye nga Kenya limu ku mawanga kati nno kankubuulire n'emyezi teginnaba kubanga giwera 2 egiyise emabega ng'abasajja abagagga mukwano gwange nga bavudde mu ggwanga lya Amerika ne batuuka okubanga bakyala mu ggwanga lya Kenya bakole enteekateeka mukwano gwange eza pulaani enneekusifu waliwo pulaani mukwano gwange nga za mabega wa lutimbe nga si nnyangu za kubanga bw'oti omanya akati munnange omusajja nagagga amanyiddwa nga Bill Gates oyo nga mu kye bayita New World Order ye yakwata contract ekwatagana n'ebyobulamu n'amanya nti nno bwe tuba nga twagala bigamba ate nga binene ebyo kambireke mwana wange tebireeta ebizibu naye kyonna kye kiri nti kasita otandika okulya kye bayita vaccine nti waliwo vaccine yonna amanya nti Bill Gates yakiri munaawo omwaka oguwedde mwezi gwa Desemba kale nno nga gutandika Bill Gates labwatuuka okubanga akyala munda mu ggwanga erya Kenya ne boogerezega ne gavumenti ya Ruto oyo nakugamba takyalakyala era wonna waabeera akyadde omanya nti kati waliwo ekibaluka wonna waabeera akyadde omanya nti mu bbanga Syria wala waliwo ekigenda okubeerawo ono batugamba n'obutambi butambula mu ggwanga lya Kenya bwe yali eno n'atuuka okubanga aliisa ekigambo aba gavumenti ya Kenya batandike kaweefube owa vaccination naye nga bagenda ku vaccinatinga bisolo naddala ente obukadde 22 bagamba tukizudde ente z'omu Afrika zirina ebizibu zirwalalwala n'olwekyo twetaaga okubanga tuzigema kati obukadde 22 okuva ku olwo bannansi ba Kenya nga bakitegedde batondawo embeera gwenga kasita otugamba nti oli mukungu wa gavumenti oze waffe emaddu mb'otandika okubanga otusomesa obukulu obuli mu kuvaccinating ente ashhadu an la ilaha illallah batwalaganyiziddwanga namigo omanye abalaala engeri gye babeeramu n'emigo kati abasajja bakwata embuukuuli babadde batwala mbirombira abakungu ba gavumenti y'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Kenya naye nga womanyi munnange nti yakusinga kubisa ne gwokotte gavumenti ya Kenya yasizewo n'egamba okugema kugenda kutandika era baagala nti obukadde 22 kati bannakenya bagamba byonna mu bikole naye nze nninza omuntu agenda okutuuka ku kiraalo kyange
jangu ku kiralo kyange nti nonge ozigema ombuulire bulwadde kibwogema ngenda kubanga nkuwangula ebinnyo kati ekiri mu Kenya kyekyo bagambye omusajja amanyiddwa nga William Ruto obanga wali akajja k'abasajja abobanga ogezaako okubanga obudde buno otunda nsi yo n'oyagala ssebo okubanga otutta olw'okuba ggwe olina ensimbi z'olidde jangu tujja tuuka okubanga tukulagako bulazi nti ekyamazima ate tugenda kukkiriza nkweza mmwe zakutta bannansi tubadde tukyali mu Kenya nsonga za byabulamu ate nekutwalako mukwano gwe mu mawanga aga Bulaaya nga ekyokunywa kye bayita ekya Coca-Cola bannannyini kyo basoose ne babeera nga bakiyiseeyo babagambye nti mwategedde musooke mukolawo kye bayita Muscle Call omanyi Coca-Cola eyo gwolaba mukwano gwange kyokka twamusomesaako dda naye munnange kyakunywa kirungi era munywe naye munnange amawanga kye gabeeredde bagenza okuzuula kye bayita Coca-Cola tuli ku kyokunywa kye bayita Coca-Cola Bulaaya nze nkuwa mawulire abasajja bagambye nti Coca-Cola yenna abadde matundiro musooke mumugjayo naddala okuva mwezi ogw'ekumi paka gye buli olwaliro musooke mumugjayo yo mu firiji yonna bamuzudde nga kyabadde abakola achachachachacha omugenzi yagamba nga nti ashhadu an la ilaha illallah amalwaliro gabadde gatandise okubanga gadiagnosinga abantu n'ekirwadde naddala kino ekikwata ekibumba ebibumba by'abantu nga bitandise okubanga mukwano gwange biggwawo bibadde bitandise okubanga biggwawo ntegedde nga bazudde mukwano gwange kibayita ebirungo muno ebikozinga kidney failure wamu ne ku kibumba kati ensigo ye kidney ekibumba ye liver kati organize ezo ebbiri zibadde zifuna obuzibu obw'amaanyi waliwo kye bayita Coca-Cola Euro Pacific Partners be batuuse okubanga bakkiriziganyize ne bagamba nti kale aga amacupa gonna agabadde gali matundiro naddala okuva mu mwezi ogw'ekumi amusooke mugakumyewo bannange tumale okubanga tujjamu ebirungo ebyo twekendeenye kikyate kigenda mu maaso n'okubanga kituttira abantu ebyo nkugambye nti mbisanze munnange ku lukalo olwa Bulaaya abasajja ne bagamba nti ekimala katugira tunywa ku mazzi katugira tunywa ku liyodi kati embeera bwetu bwekyatambudde mu ggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan gye butuukidde olw'eggulu olwaleero ng'eno omusajja mukulu Salva Kiir amaze okubanga bw'ati ajjawo envumbo gye baali batadde ku bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga erya South Sudan anti mu South Sudan kankujjukize abasajja jjoli abalamu baatuuka ne batondawo kafiyu ono kafiyu gwe baatondawo yali alubiriddwamu okwagala okukkakkanya abantu ba bulijjo abaali batandise okubanga beeri omugguju naddala nga balumbagana abantu abatali ba South Sudan okusingira ddala baali banoonya naddala abo abasudaani ab'omumambuka aba South Sudan abaali bayigganya abasudaani abaava mu mambuka abava mu Sudan ya Khartoum anti kankujjukize olutalo nga lubumbujja wakati w'abajjena ababiri mu ggwanga lya Sudan alwatuuka okubanga lumansukira ebitundu ebirinaanye ne South Sudan kati abasajja bakulu kyategereeka bulungi wakati mu kizikiza nga kikutte eky'olutalo kyawa omwaganya abamu ku Sudan eya Khartoum ne bajja ne batandika okubanga babba emmaali ey'abaana aba South Sudan waliwo bannansi ba South Sudan ate bo nga bakolera emirimu mu Sudan ey'omumambuka abo nabo emmaali yaabwe yatuuka okubanga enyagibwa abamu ne batuuka n'okubanga battibwa kati bannansi ba South Sudan labo badduka mbirimbiri okuva mu Sudan ey'omumambuka ne bakomawo eka Juba bonna bakomawo bambiga beesansabaga abatubbyeko emmaali yaffe ennyumba yange bagyokeza waliwo gye naatuuse n'okutwala mukyala wange kati amuuliro gatuuka e South Sudan baanyiiga ne bagamba nti kiki naffe katukibakole bano abali kuno nabo ne bagamba leka tuwolere eggwanga nga tukkakkana ku Basudaani ey'omumambuka bannansi abawangalira mu South Sudan naffe tulage nti emmaali yabwe tugibajjako baatandika okuluutinga amaduuka g'abannansi ba Sudaani ey'omumambuka ago ne gatuuka okubanga mukwano gwange emmaali yonna bagijjamu yensonga lwaki nti gavumenti ey'e South Sudan yasalawo naye gamba nti leka mwana wange tumale okubanga tutondawo kafiyu ekyo kituyamba okugezaako okubanga tukendeeza ku bukambwe obadde buyinza okwongera okubanga buva mu bannansi ate abayinza okwongera okubanga batonda obutali butebenkevu already tulina obutali butebenkevu obw'amaanyi kati ate bwe tunaagattako n'ekyo kijja kwongera okubanga kizaala leenya gwe tusaanidde okubanga n'olwekyo twewala munnamawulire bamuyita Tucker Carlson yatuuse naye okubanga bw'ati avaayo olwaleero n'aleeta bwino n'agamba nti bannange omusajja engeri Uncle Biden gy'avudde mu buyinza kambabuulire ekyama ekibaddewo kaakati ababadde bawuliriza omusajja gwe bayita Tucker Carlson ne bagamba sooka ofumita emboozi nnyabula atugambye mukimanyi nti Biden yabadde ayagala kutta Putin kofe nti kiki n'aleeta bwino
Taka Carlson nkiddamu nti musajja wa mawulire era atera nnyo kubanga aleeta ameekusifu naye agamba nti ebbanga erivuddeko emabega kawo lyonna abasajja abadde bagezaako kulyetingawo embeera ku lutalo lw'eggwanga lya Ukraine nga kye banoonya lwe lutalo lusobole okuba nga luwanvuwa era nti gano amawanga aga Bulaaya oba katugambe nti omukago ogwa NATO beesange nga balina okuba nga babbiisana n'amagye ag'eggwanga lya Russian Federation. Taka Carlson yatuuka okuba nga atugamba munnange yadde nga talina bwino yenna gw'atuwa naye atugambye nti waaliwo ekibalo mu basajja bakulu ab'eggwanga lya Amerika nga bagamba nti eggwanga lya Russia lirabisa obutasoboka era ne bwe kiba lutalo lwa Ukraine kizibu nnyo okugamba nti Ukraine eneeruwangula naye kisobola okuba nga kitumalira kwe kutta omusajja amanyiddwa nga Vladimir Putin naye okumutta kwe kwetaaga nga waliwo olutalo wakati w'amawanga n'eggwanga lye bayita Russian Federation. Awo tujja kuba nga tufuna akaaganya akajja okuba nga kajja obulamu bw'omusajja yamanyiddwa nga Putin n'olwekyo mugezeeko okuba nga mutusabira. Bino byonna bya Taka Carlson yatandise okuba nga bw'atyo mukwano gwange atuwa emboozi wabula Taka njagala nkutegeeza agamba nti ekitundu ekisooka ekikwatagana n'amawulire gano agenda kwongera okuba nga bw'atyo mukwano gwange akimaliriza leero naye ate olunaku olw'enkya agenda tuwa ekitundu ekyokubiri era n'agamba musajja mukulu nti kyova olaba akabanga kavuddeko emabega bano abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa ng'erya Amerika babadde bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bateeka ensimbi zonna ezeetaagisa mu Ukraine ne batuuka n'okuba nga bakkiriza Zelensky akole bye baali bamumma omukisa okukola kuba kati mu ggwanga lya Russia kwata longolo njimizo zikanyugeyo nga buli kyonna Putin kyagamba nti eyo red line nga abasajja bamaliriza nga lwaki nayo nga bagivvuunuka bw'abagamba temuleta nnyonyi F-16 nga bagamba Putin bw'agamba nti eyo red line nga bagamba nti aha kati mu crossing red line abeeko kyakola ekitutwala kati mu lutalo omusajja yeetaaga kubanga afa wabula batugamba okusinziira ku Taka Carlson intelligence ya Putin bino byonna ebadde ebibala era byonna ebadde ebimanyi neyetegera n'olukwesikwesi mu kusajja mukulu Biden lwalina ne bagamba tetujja kubanga tubawo omukisa ku ekyo kye munoonya kati nembeera bwetyo mukwano gwange sofa okutwaliza wamu ono atugambye nti mujja mukitegeere nti n'omusajja amanyiddwa nga Donald Trump emabega kaawo abadde ateekateeka okwagala okulaba nga lwakiri mukwano gwange abaako ebyama byagenda okubanga bw'ati anasula omanyi kye bayita to declassify waliwo information ngeri classified naye batuuka ogideclassify nga kitegeeza bwino ensi ebeera egenda kumumanya bagamba nti omusajja ono Trump batuuse okubanga lwakire batuuka n'okumwegairira sebo kireke kubanga bakitegedde nti senga atuuka okukola declassification ku biwandiiko mubajja n'okutegeera enteekateeka za Biden ez'okwagala okubanga ta Putin. Kale owulidde ekigambo ekiringa ekyo kati njagala kutwala Congo tumale okutegeera embasa yaffe baani abagirumbye naye awo nsooka nenkutegeeza bamulasa abo center muzeeyi mulasa yoyo nno mukwano gwange asimbye amakandeeka w'empembogo wasinzira n'agamba nti bannange mujje tubeere nga tubawo obujjanjabi muleke kubanga mwetuulako ng'ate obujjanjabi ffe ababulina ebyo byokaabakaaba buli kadde simanyaze nange simanyi kyennaba puresha buli kadde zimbonyaabonya mugende babajjanjabe puleesa gwalina ekizibu ky'okusanyalala emikono tegikyakwata n'ogamba oludda luno sikyaluwulira ate bwe neebakira omukono guno kibeera bwe kiti muzeeyi mulasa abagamba nti mujje musobole okuba nga mutebenkezebwa kaakati gwalina obuzibu bwa sukaali mu mbeera yonna mwakulumira oli ku mpiso oli ku mpeke kyonna kye kiri akugamba nti mu sabbiiti 2 eddagala lijja kuba nga likumalira abasawo bakkebere be bajja okugamba nti kati tokyetaaga kubeera ku mpiso mu abalina obulwadde obwa alusa mwakimanya dda ntugenda mu mwezi mutukuvu gwa Ramadan weekwate kuba mulasa obudde buno ate nno ne Ramadan nge tennatuuka kubanga eddagala ly'abamulasa ku alusa mu nnaku 2 oba tokyakaaba wabula ne bakkubiriza nti malawo eddagala ddoozi yonna ekuggweremu ogenda okutwala Ramadan nga tokyalina kyonna ky'osinda abalina obulumi naddala mu bigere ebyo abamu sukaali yabatawaanya abalala birala n'owulira ebikusunaasuna ebbogomu mu bigere ogenda okulira bikusiiwa muzeeyi mulasa alina eddagala kati mwaba amaaso mugende mufune eddagala mwana ali mu pifu naye nga buli kadde abeera ne zigalubindi omwana mufunire eddagala lyabwe lya ssente ntono ddala abasajja bakojoba n'abamu kati bwotyo akapiira ke kakuyimirira nga mufukira genda bajja kakujjako ng'ofunye Prostalife nako 2 zimala kaakati ate gwe omusajja ekisenge nga kikalubye genda ofune majjegere super nakugambye waba mwakosakosa ebyo masturbation by'abanafuya naye temwamanya kaakati bye byaleetedde obuzibu naye bw'otuuka mba mulasa bu center ago bagambe nti nannyini waka yaduumidde so bakola ne delivery bakubire bano bali ku 076
20 97 12 07 6 20 97 sembyayo 12 ne ku 0759 26 5 sembyayo 16 tugambye nti ku 0759 26 5 ojja kusembyayo 16. There is nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. Omuzadde ayagala omwana we okusoma mu mbeera ennungi ate era ayite bulungi nkwanjulira Zainabu Campus of Landing Site Primary School mailo 12 ku luguudo lw'Emityana. Somero lya Dene Boarding ly'abawala n'abalenzi nga mu bigezo eby'ekibiina ekyomusanvu ebya PLE ne IPLE mu masomo g'Oluwarabu baafunye first grade zokka era nga ne mu 2025 baakukuuma omutindo. Essomero liri mu mbeera nnungi, compound first class, basomesa Islamic theology kw'ossa n'amasomo ga secular. Ate ebisale bisoboka omuzadde osasula school fees zokka olw'emifaliso, blanketi, amasuuka n'akatimba k'ensiri omwana n'abisanga ku ssomero. Ebisawe by'emizannyo gyonna weebiri basangibwa ku Mityana Road, Kisamula Town nga wakava e Buloba. Kati okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso okuva ku P1 paka P7 bakubire ku 0700 5 06 79. Bwe twogera ku Muzdalifa Logistics Limited tutegeeza kampuni ne simple eyakakasibwa mu mateeka okusaabaza emmaali yo. Bakusaabaliza emmaali yo okujja China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate olw'ennaku 5 okujja kutuusiza Kampala. Basaabaza emmaali ey'omuntu ssekinoomu okukusaniya abangi mu bunene oba mu bugezi bwonna. Bakufunira omuntu akutambuza mu katale wamu n'okulambuza. Bakola custom clearance, bakuyamba kukuweereza basupplier bo ssente, bakola ku separate bill wamu ne pivok. Bakukimu ku kisaawe weekwate ba Muzdalifa Logistics Limited basangibwa Kampala ku Ham Shopping Grounds Block A Sod 124 bakubiri ku ssimu ku noti 7 noti 38 87 oba 0764 19 wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga n'ebweru waalyo nandiki okubalira zaka okukola hijja ne umura weyune aljannatu ghaya basangibwa bakuli